kantwala omukisa guno kubanga mbakulisaayo yonna gye mutambulidde olunaku olwaleero katusuubire nti buli kimu kitambudde bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Gigenze gitya, gitambudde gitya? Wonna w'oli, wonna w'osinzidde nkwaniriza ne sekwaniriza yonna era nga nkugamba kimu nti omukutu guli gumu gwokka, that is NCK TV. Gwatana subscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna butereevu, amawulire nja kubanga gakuwa era nja kubanga gakutuusaako. Yes, tugguse n'abakyala babiri essaawa eno abakyakutte mu babiri waneno mu ggwanga Uganda. Tiimu Rema Namakula muli ludda wa? Ate tiimu Fiona Nyamutoro muli ludda wa? Munnange nze abakyala bano ababiri bonna nnonze, mbaagala, saagala balimba era nze siina tiimu, bonna mbaagala abakyala bano ababiri, mbafiirako nga woowulira kubanga buli omu alina kyatuwa. Omukyala Rema Namakula atuwa music era nga yatandise okuyimba, ogamba kyekyo ayika eddoboozi, mwana muwala siina kye nsobola kubanga amwogerako ekibi. Wetuddako eno omwana muwala Fiona Nyamutoro, minisita waffe, the youngest minister mu Uganda, ate ng'ali intelligent, very bright, ng'atandise okwogera, ogamba kiki kino? Mukyala Eddy Kenzo omu bw'ati. Siina kye nsobola kubanga mbogerako ekibi abakyala bano, okuba kujjako maybe kubanga mbagaliza ebirungi byereere, naye nga kirwaki mbaleese bano ababiri? Bingi nnyo ebibadde biyitingana, naddala ebintu by'okubanga bakompeyalinga ono n'oli, naye nga omukyala Rema Namakula ye yagambye nti nze omulimu gwange ngumanyi, saasoma nnyo ekinene nnyo, naye nange ndi mukyala nasoma era oluzungu ndumanyi, nange ndwogera, naye nze siina mulimo gwa ofiisi nti gwe nasomerera, omulimu gwange ngumanyi ogw'okuyimba. N'agamba nti njagala mbakuba omuziki, era tusuubizizza nti ssaawa yonna waliwo oluyimba infact yagambye album egenda okuba nga edropinga, era agambye nti abawagizi mwenna ng'oli owagira Rema Namakula nti mubeere ready, tikubanga ayagala abakuba omuziki non-stop, hit after hit, hit after hit. Yagambye nti nze ogwange gwa music era abasinga obungi mumanyidde ku music, ye ofiisi yange, so nti ebisigadde byonna bijja kwogerwa, bajja tukompeyalinga, bajja kukola ki, naye nze ogwange gwa kubakuba music. Tinjagala music eyogere, njagala ennyimba, nfulumye ennyimba zeeyogerere. Nga natamanyi Rema Namakula asobola okumanya oluyimba, ate nga indeed mubadde mukimanyi nti abantu gye bali abangi nga tafunanga chance eraba ku Rema Namakula apart from kumulabako mu videos n'okumulaba just kuwulira nnyimba, naye ng'omuntu ayinza okunyonyola Rema Namakula lwa just nnyimba ze na ddoboozi lye. So yagambye nti ebisigadde kaboogere, bakompeyalinge, simanyi oli mugezi, simanyi alina buli kimu, onaasinga kino, nti nze nja kukola omulimu gwange ogwandeeta okukola gwe kuba abantu music, nti ebisigadde saagala mmanya, nti oweeri gye nava eyo navaayo, saagala kulingiriza mu baneighbor oba bakoze batya oba akoze eki, nti nawulidde oba nti ebyo tebinkwatako, oba bakuba embaga erimenya ebitooka, nti ebyo tebinkwatako kubanga nze already ndi mukyala mufumbo. Lwaki mba ningiriza ate ebikwata ebifeeri nti mmanyi kino kyagenze kitya, kyatambula kye, nti nedda, nti kubanga sigaanye tulina omwana, naye Edrisa oba Eddy Kenzo waba ayagala mwana wakuba essimu n'ayogera naye oba ne mumuweereza, nti ekyo kye kitugatta, tituli bazadde. Naye ebirala nti ye Honorable Nyamutoro akola ogugwe nga naye minisita, nti mpozi naye kyetusuubira nti kiribaawo, nti nga mpulidde nti yo oba kennyini yanjogeddeko
awo ndivaayo nange ne njogera nti kendiwulira nti yanjogeddeko nti kivudde mu kamwa ke nti oba abadde mu public ne bamumbuuzaako ekigambo nanjogerako ekigambo ekibi nti ndi mwanukula nti naye nga bino just ebyegamba nti bafaanizi be bavaayo ne bakompeyalinga gundi asingako ono kino nti awo temujja kubanga muwulira ki bigambo byange nti maybe ng'avuddeyo nempulira nti leka bino ne byokuwulira nti oba nendaba nti oba muntu ansindikidde clip nti ye kennyini anjogeddeko ebigambo ebibi nga bivudde mu kamwa kwe nti awo ndi mwanukula nti naye nga si kyekyo siina buzibu ki bali mu mirembe gyabwe nti nange gyendi ndi mu mirembe gyange okitegeera so nze kyange nja kubanga nkola mulimu gwange nja bakuba omuziki nti era abawagizi bange mubeererwedde waliwo alubamu gye ngenda okubanga nta so nti saawa yonna ajja kubanga atta alubamu oba akayimba n'obuyimba omanyi alubamu ebeera nnene alubamu omuntu wayogera ku alubamu kintu kinene nnyo kitegeeza kubaako ennyimba eziwerako so abawagizi be mubeere ready era buli muntu awagira Rema Namakula nti mwe mubeere beeteefuteefu gyali nnyo okubanga abakuba omuziki era nga wanabagambye omukyala ye Fiona Nyamutooro ali ku bintu bya ggwanga ali mu kuweereza ggwanga era nalabyeko ali nga postinze nti ajja kubanga atandikawo programu ya TikTok live era ng'ayogera ku bintu bye ebyo ebya minisita ebyebyo bya minerals what naye ng'ajja kubanga interactinga n'abayouth abaasoma bambi temunkwata bubi naye of course ajja kuba interactinga nabo online ababitegeera of course kyemanyi nti olulimi olusinga olwagenda okuba nga akozesa era lwe Luzungu naye ekyo tekigaana kubanga Oluganda alumanyi ajja kubanga nga interactinga nabo nga bw'aba interpretingira mutegeere agezeeko kubanga aba explainingira biki ebigenda mu maaso naddala mu ministry ye gye baamuwa gender sorry it's not gender state minister for what minerals and what mineral development and what have you so ebyo byagenda okubanga akola ki byagenda okubanga aba explainingira topic eri enhancing youth in the mineral development program and what and opportunities challenges and opportunities gwendabyeko gwe mulamwa gwagenda okubanga atambulirako benga interactinga ne ba youth awo ku TikTok live so ndowooza buli omu ajja kubanga ali ku bibye oli abagambye ali eri bibye ajja kubanga ali ku music ono ye ate agambye alina okubanga involving aba youth mutegeere biki ebiri mu maaso naddala mu ministry ye gye baamuwa so byebyo babakyala bano ababiri nze nkugambye bonna nze mbaagala sina gwe ngamba mbu ono yono nedda bonna mbamatira era nga bonna tujja kubanga tutambulira wamu nabo tusobola okubanga buli kimu tukitambuza ddala kigende mu maaso so weebityo mikwano gyange nkugamba kimu nti gwali ate na subscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga ku channel yaffe that is NCK TV ringing that notification bell sharing liking saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde butereevu weetuli nnyo amawulire tujja kubanga tugabawa era tujja kubanga tugabatuusaako musigale naffe temuvaawo.